Kamale Mirundi Junior nga nkoze video eno kutangaza ku byonna ebadde bigenda maaso wakati wange ne mwannyinange ne mukwano gwange ne muganda wange ne mukulu wange full figure. Ekisooka netondera full figure olw'ebigambo ebingi bye nayogedde olunaku lw'ejjo olw'obutakkaanya bwe tuzze tubanga nabo, era musabe ekisonyiwo ansonyiwe olw'ebyo bye nayogedde ne bye mbadde nzize nga mwogerako. Nakirabye nga kya buntu era kya bugunjufu okumwetondera, ate nange nensaba nti akifune mu mutima gwe ansonyiwe, kubanga nze namusonyiwadde era simuyinaako buzibu. Era njagala okusaba entandikwa eno ngisabye emirundi mingi era neyamye emirundi mingi. Nsaba nti ku mulundi guno akifune mu mutima gwe, akitegeere, kimuyingire nti Junior tamuyinaako buzibu. Era nze njagala nnyo okukwatagana naye kubanga alina ebintu bingi nnyo byakola ate biyamba eggwanga. Tulina okubeerawo n'obutakkaanya ng'abantu, naye si kirungi obutakkaanya bwaffe okubeera nga buli kiseera bwe butusooka mu maaso. Mirundi mingi tusobola okukozesa okulowooza nga mukulu wange hamu bwagamba nti tufumiitirize, nafumiitiriza era nenneekuba mu kifuba, era neetondera abo bonna abataasanyuse, neetondera abo bonna abayisiddwa obubi ku vidiyo zezize nga nkola ku mukyala full figure. Nategeera nti omuntu abadde atutabula by the way bamuyita Kirabira Eddie, yeyajja n'aŋŋamba ebigambo nga full figure bwe yanjogeddeko obubi ewa Genosale ekitaali kituufu. Era nabuuza bonna abaagenda ate n'ekizuula nti ate full figure yali anjagaliza actually. So abantu babeerawo awo ne batugamba ebigambo ebitali bituufu, ebitutabangula, ebituleetera obusungu naye nga beenoonyeza byabwe. Mukama abeere nammwe. Omukyala omu ku bakyala 8 abali eyo abandaba ali mu katyabaga k'okufuna kookolo w'amabeere. Gwe naawe n'omwagalwawo ne bannyinaabo bali mu katyabaga k'obulwadde buno. Kyazuulibwa nti ebitundu 56 ku buli 100 eby'abakyala bafa kookolo, abasinga bafudde kookolo w'amabeere. Faba Eric Cancer Initiative tuvuddeyo okubangula abakyala nga bakozesa okwekebera ewaka ebbeere lyabwe nga bazuula obubonero amangu obusobola okuteeka mu katyabaga k'okufuna kookolo w'amabeere. Obadde okimanyi nti osobola okikola ng'oli wakaawo, okunyiga ebbeere n'ozuula akayinja kalirimu, amasira agavaamu oba sayizi ebeekyuse ekisobola okukuteeka mu katyabaga k'okufuna kookolo. Okuzuula amangu kitassa obulamu bwo. Twegatteko ng'okuba ku ssimu yaffe wansi tukusomese tukubangula steps ezisobola okutaasa obulamu bwo. Weewaawo n'okutugoberera ku mitimbagano gya Facebook, Instagram ne Twitter okufuna information ekwatagana ku bulwadde buno. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. It's a good morning. Abanda bakumacha kuba ndi global. Good morning abanda bakumacha. Good evening oba good afternoon yonna gy'osinzidde. Tuli wano ku Sweetland Gardens. Mabega eno kalina eno bagisereke badde eruddewo emyaka egiwera. Baakayanira n'akakubo kano. Ono wa Monte n'amaliriza nga akawangudde. Kati ono atalina yiteeri. Naye nategeera waaki yakaayana. Ennyumba mu kugizimba wano we yali alese mu maaso parking n'ebisigadde nga waayina ozzannyira. So ne bigaana olabyewo space eyo yonna eri mu maaso eyoono. Kale ate eri emmanju teriiyo. Naye nabe yakubayo ekikomera. But anyway, bwatyo bwe tuli ate nno omusajja ono baŋŋamba y'oli gayi wange nannyini tokuba. Wali kali wali awali pharmacy wano opposite prime y'ekyanjaawo. Musajja oyo yabeera nnyo ebweru namusangako awo ne Mike Mabikke ne bansuubiza okumpa business mukama wange mano munoonya wano.
muyiseemu wano bwe banaakamulaga mpita mpeeyo ku ssente. Talk and talk ba bamuyita Engineer Joseph bali ku ddembe. Sebo nkubuuzizaako nnyo ku makya g'olunaku olwaleero nti oli otya. Anyway, twatonye kiro essaawa zaabadde 10. Naye baaba Zanzibar nagirabye naye Zanzibar ng'ogyeko beach line terina nnyo kitiisa. Kyakiva wamma abayaye batwalayo ennyo obuwala mubeera enclosed eno ku woteeri biiki buliri okitegeera naye nga it was worth it. Njagala okwebaza Abaswangizi Avenue, thank you for the opportunity n'okulaga abantu nti ate tetuli level zaabwe wadde batwesibyeko. We are not your level, mutulemeddeko but we are not your level banga okimanyi. So talk and talk show we soward ate omwezi guno gwennyini ate tulina kye tusabuukulula ekipya, so tobeera nga tovaawo ekintu enkwata gye tukikuttemu ndala mukko. Anyway, minus that njagala okubalaga trip yaffe ye Zanzibar nga be yabadde, ndyoke nzije mbabulire ku Junior, mbabulire ku Alien Skin, mbabulire ne ku Lil Pazo ebyabaguddeko over the weekend. Kano kekagenda okugatta kali aka KFM kemutera olaba. So producer Soko tuwe our trip to Zanzibar nga be yabadde, some of the things that happened there. I touched the ocean. Maziga ocean gabeera salty. Okay, aga Indian Ocean. Kati nina kyenjawukanako naawe bulijjo gwe Indian kuli simanya why did Said change his capital from Muscat to what? To Zanzibar. Byonna nabirabye nabitegedde. Nentuulako kone ku lyato ku Indian Ocean. Kati empewo ezinfuuwa ate endalamu, so bw'oba onnwanisa ng'omanyi nti kuliko empewo ya ocean, oyinza okujja olw'okuba otuula ku Lake Victoria, otuula simala ku River Nile n'ofuna obuzibu. Owa River ne Lake nindaamu. Kansooke mmaliriza aba ocean. Make it happen. So eno Indian Ocean gye tuliko ya kale kyetaaga tuwugemu mukasa.
Zafaran. Beno nitoyambuse. Toyambuse. Emyaka ejange ekinga bekubakububu akane beno. Obedda muyina ke muddako ku bbali bwe muddako ku bbali. Mwajjukanya ebiseera ng'ali mu Airtel. Mwaji toyambuse. Wini toyambuse. Bade muza ntoyambuse.
Yes. And I think we are having a good time. Yeah. Eddie, you want to say something? Yeah. I got my... in English, we're going to Swahili. We're forgetting about Swahili. Because of the heat of the moment, we are here with the beautiful Zafarani. Vile tuko hapa Zanzibar kwa Indian Ocean, lazima tuko na mwimbaji kutoka Uganda, jina lake ni Zafarani. Mtoto mdogo mzuri, anaimba vizuri sana, na muziki yake unaweza ukaikuta kutoka YouTube. Kika YouTube mrembo sana, tafuta Zafarani. Anaimba vizuri sana, utapenda muziki yake. Asante sana. We need like out of Santa. Tokwata kupere. Ani mkasa, ane gentleman sitting up. Kurabyo lirezemu haiwele kali. Kwanta. It's not every day that you get a chance to have all the beautiful girls from Swans Avenue at once and in one time. But another beautiful lady, Vinka. Uno hitmaker. Hiti banga. 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 Bati kayogera ebigambo wano. Yogera byoyagala okwogera. Kyoyagala okwogera. You wanna say hi to the people? Hi guys, hi guys. You know that guy when I'm by my introduction. Kamera era bwekibange ekifaananyi kibuukabuuka. Eyo ye mwami. Neno oyo mwana gwe tulengera ebbali amuleta atubuuzeeko. Aliwa. Ali awadde sendi ku right. Abuuza kuni fire. Ono beautiful ono. Omubuuzaako. Neka bade nachengendo boza. Ojjugira nti oli ku kamera. Ku last warning. Tewangamba mukyala wo mwembi abakubiraku. Ate nga n'omukolo gwengedde. Eyo kaadi togizanya. Nina emboozi ngenda ginyimyango omwana ovuddewo. Hi, how are you? My name is Eddie. What's your name? My name is Joy. Joy Good. Joy Good. Hey, yegwe. Ono mwana yeye. Nina byejagala. Beba no bena abatimba ati guduwiru. Katujjeko kamera. Mukama nga ayagala kusooka kunyumyamu na mwana no kamera. Era byenjogera kati mukama wange yabintumye tusaagala obirabe ate otandike kumbuuza bibuuzo nze njogerera kasuku amambye kamera tugikomye wano ayagala kubuuza Joy Good bibuuzo interview mujja giraba nga amubuuza mugirinde atumugyeko omukulu efubira ku lupapula lw'amawulire ejja kubeera ku YouTube exclusive ng'omukulu yagituddewo. I love the smile, boss. So that was it. Bw'oba oli eyo omuntu ofunamuko obudde n'ogenda okulya ssente ate si kulya mwana kyekisooka. Ekyokubiri ojja kera ku makya ng'olina emyaka 5 nga ssente oziyina ng'ate bino ebintu kyasobola bikola. Ng'abantu bagamba naye omuzeeyi ekimukozesa amaala ago gonna naye ng'ate walina omukisa okukola ki. So funayo obudde ka baby kafune kateekeko. Ate by the way kyekintu tekirina bya Zanzibar oba Dubai oba byokka. Newadde Kampala, there are so many places we can still go to. Ne waliwo abantu buli kiseera bannange sente zo zikulumanga bbi. Buli kiseera sente z'abaana n'otuuka n'omutwala mu buli ssomero ddungi
n'amaliriza wali nga amaze university n'akutunuulira n'otandika okwebuuza ebibuuzo ng'obigatta bw'obitoolako. So go out there, kola ssente weeyagale. Okweyagala n'okukola ssente tetugamba nti olina okubeera ne miliyoni 5, olina okubeera ne miliyoni 1. Bw'oba ofunyeewo emitwalo gyo 10 ng'ojja ku Switzerland wano balina swimming pool yini ng'ogwawo Monday ng'eno, hey gw'omaye essanyu eriri okuba mu swimming pool ku Monday nga buli omu yakedde mu office gyamu abakutte nga semane ng'eno oteeka mu pool booti ng'oddayo eka omutima nga musanyufu. Yes. Now nalabe video ezitambula, nalabe mwami bamuyita Barrister Timo, nanooli omwami bamuyita Zack ali Dubai eyo, nabalabye boogera ku Alien Skin nti baali bampangisa. Actually bwe twaliyo Dubai ne Don Zero oyo baali boogera ku Alien Skin show ye yali egenda obbeerayo ne bagamba nti he missed the flight. What we don't know, these ones allege that he missed the flight intentionally because he thought ekivulu tekigenda kukola ki kubaamu bantu. Kati before we crucify him unze nganzi, I will seek to find out why did he miss the flight. I think that is the first thing we need to find out. Now that is a story that I will follow up. Kansokenda be wano obabe mukubira nsoolo mufuna atunnyonnyolemukko katini wano embeera nga bweyimiridde. Sorry, the number you have called is currently switched off. Eyo teriiko kankube eno awo bakweri. Okay. Hello? Alien? Ono Kasuku? Namba nzina. Jebaleko? Kalise ugambota. Jendi. Mbadde ndi wano Kasuku live? Oyina show gye wabadde olina okubaako e Dubai n'otagenda nesitaagala nkusalire musango nga sinnawulira side yo kuba benda bebitambula ku TikTok bagamba wamisinze flight mwate wakikoze intentionally neŋŋamba nga sinnaba kugamba nti wagimisinze intentionally kansoke mpulire side yo. Yeah? Kati singa omusango ogunsalira oba ogenda kunsubirawa tewali nedda ffe ng'abamawulire oluusi kyetaagisa nga tonnaba ku crucifyinga muntu n'omanya oyinza okuba nga wafunye ekizibu ekyakuganya okugenda. olina ng'ebyogambye kati nakubeera misango neŋŋamba wane Kasuku yafuuse Piraato. Nedda ssebo naye nga problemu yabadde ki? Problemu jasi yavuddemu obuzibu. Kati obuzibu nga wagamba nti no oleesa obuzibu problemu jasi kyekyo. Obuzibu bavuddemu problemu. Naye nga kyekiriwo tewali nnyo ekyo kye mbadde njagala okubuuza. Kati kibanga bolaba akasana bwe kaakanga kangi omuntu omu abaasa okufunamu obulwadde bayita a lot of sunshine. Tobanga gw'olikodinga walikodinga luli eri mwana ku byabbajjo gwe. Ate nkugambye ndi ku Kasuku live. Kasuku live oli ku live? Ndi ku Kasuku live, siri ku live naye ndi Kasuku live recorded. Yesebo. Mami musajja wange nenga kyekiriwo tewali nnyo ogamba otya badde nja kutwalako ku kyemisana oba ku ddina ne famire yo. Alien ebyo ngenda kuddamu nkukubire tujja byogerako. Alinako omusajja wange adinda okuba eddiki okutwalako ddina ne famire yo ne banneiba bo bonna bona banneibazi. Obadde olowooza nsula wensula sirina banneiba. Embeera ze tozakubona mulirwa. Embeera zange enkambwe abantu banneesonyiwa. Ziraye
nze balirwana bange basiba bangoba ku kyalo bakukowa dda bangowa nze sinajja ate bwe basiriwo ate bamiisinga oyabula babuze bayanga abeeyo gye bali nengamba babeera bamiisingirayo naye ng'ogamba otya boyi wange siina buzibu obulamu nga bwe nabubala bwe bubadde bukyatambula obange bubuzeemu katono kiki ange bubuzeemu katono katonda alimbyemu ajja kutereezaamu ate kutereezaamu kwokka yatereezaamu nnyo okulimba ze so disappointing wabula bannange kati mbadde njagala kusooka nkuleke malirize sheeno ate nkuddire toyinza kundeka bootyo nze kkubidde nze nkukubidde ssebo si gwa nkubidde gonkubidde ye ssebo nze nkukubidde eka naawe ate nze nkutte gwe okutte kati ate akajjako nze nkayina eno nange naakajjako naye okajjirako okasukumba ngenda kubonabona ebbanga nayo sigaza ku nsi ati nina sitole endala gye njagala okukola nina sitole nga 3 ate ndi ku recorded siri ku live kati ate eyo sitole gyeyagala okukola tena mulamwa eno sitole ntuufu y'eggwanga kati olina kulinya ku sitole kyenda sitole kyenda gyogeno nyumyako ngeno givuddeko tolina sitole endala era live gikomyawo obadde wakagitandika mbadde naakagitandika nga njagala njimaleyo tutaga ngenda kukyazaako nzije ddi ngenda kukyazaako kati bwova ku live kati ngenda kukwira essimu kale beera bulungi boy kale so oyo ye alien skin awo ensonga ndowooza ziwidde naye tugenda kukwatagana tugenda kufuna bwe tukwatagana ate tulyoke tulabe ensonga ezo nga bwe zawedde so nga sinnabafuuka piraato nga bw'agambye kansooke mpulire naye kyalina okugamba awo ate obulamu bugende mu maaso kati awo nga tuvuddewo nalabye ne Lil Pazo naye musajja wange Asha Shoots naye agamba Lil Pazo baali bamupangisa ku show emu n'atagenda oba yatuuse leeti ali n'asaba balance. So amawulire agaliwo Lil Pazo olunaabo w'enkudi ali mu kkomera yasibiddwa oluvannyuma lw'okugenda ekapeeka okuyimba n'atuuka leeti n'atayimba yabadde alina show ekayunga ya Eddie Kenzo yavuddeyo leeti n'atuuka ekapeeka ng'obudde bugenze kati n'agamba okuyimba musooke mumpe balansi wange ndyoke mbayimbire kati abategesi ne bagamba sooka oyingire munda tulyoke tukuwe balansi oyimbe ekirala otuuse na leeti okitegeera kati omukulu Pazo n'agamba nedda musooke mumpe balansi ndyoke nnyimbe kati bwe bamugaya yingira n'agaana n'agamba driver we kyuka tudde e Kampala tugende tuddeyo kati abo abatuuze siwe batabukidde enkudi nga bajagala nnyo nga baagala kuba nkudi omukulu aganya oyimba wekwasa endabirwamu z'emmotoka ye bamukubyawo ku mayinja ne bakuba n'emmotoka ye kati yabadde adduka ne bamukwata ne bamuzaayo wa akapeeka ne bamutwala ku poliisi naye gempulidde mbw agenda yimba leero segeti bakyamukuumiddeyo amale okuyimba leero alyoka akomewo byaguddewo kapeeka ekiro ekikeeseza olunaku lwa leero kati era naawe Lil Pazo naye ngenda mufuna wiiki eno kuba ate baba yatuuka n'asaba balance ate bamugaa nti okuwa balance ate olina kusooka kuyimba ate mbu be yagaana ne bamutereka ne bamuteekayo n'asulayo mbw ate enkeralo yabadde alina okuyimba asobole okuvaayo okuyimba ebyo nabyo ngenda kuba neeyongera obibawa naye kansoke nkuwe Asha Shoots wano nga tunyonyola embeera nga bwe yabadde then mu wiiki eno ngenda kunoonya Lil Pazo tubaye tuludde omufuna wano tuwayeewayeemu ate tulabe obulamu nga bwe butambula tovaawo.
Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85. Or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Now, Mandi Zanzibar, ngendola musajja wange Tamale Junior. Nge vivi liyisi. Nge vivi tachaina muwadde. Omanyi mu bulamu bagamba never say never. Namugamba ne mugamba togamba nti kisoboka. Nagenza olaba nga yeetondedde full figure. Tamunayi bere libweti ne bweti. I know abasinga mwamulabye ng'omunafu n'ebisigadde nenze nga omuntu olutalo lunaye nayagala ddala ggwe. Kuba Junior Chali wange olusi muba mulina bye mwagala okwogera ate nalowooza oli Chali woli ate temujja kwegamba confusion etera obbeerawo mu bintu ebyo nze sijagala nnyo. Etuteeka ate ffeno ku bunkenke oyagala okolaga ne full figure ate Junior nalowooza kirala oyagala okolagana ne Junior ate full figure jalowooza ki kwegamba bibeeraawo nga otudde n'ono olusuulamu oli ate n'obeera ku bunkenke otudde n'oli olusuulamu ono n'obeera ku bunkenke kwegamba nga tebikola makulu. But I'm glad nti kati ebyo byawedde. Nalabye Kabaata ssebo nalabye Kabaata ozina gudde ebyobufuzi byayigira mu ati wano. Omuntu yenna olina kuba mwegendereza. Omuzannyo olina okuba nga omanyi okugubala. Ntera nnyo bibagamba ne muŋŋamba nti Kasuku nze buŋŋamba nti nkolera gavumenti. Ne ŋŋamba kale bwe bankolera gavumenti tewali buzibu. Naye tujja kikola ki? Naye kirungi it was a nice gesture gye nayagadde nti kati nsuubira nti kati byawedde. Kuba tewali nnyo mbeere bebaera bana bana byabufuzi nga bakayanira kulya kansikoona ke kankolebe enti biki okitegeera naye olutalo olutaliimu kulya muli awo just mwekyanga bwekyanzidde eno ddeeri kati kirungi nnyo olwo lwawedde katugende ku kirala. Nyakuwa Junior nkuwe ne Kabaata video ya Kabaata legaalayo wallahi. Ekiro kya leero sawa zijja kubeera 3 ngenda kujja ne Tamale Mirundi Junior mbadde naye wana amaziga ne gamuyitamu. Mbadde sirabanga ku ziga lya Junior. So be sure to tune in 9 p.m. Kasuku Live this Monday. A full interview 1 hour ng'ayogera ku mbeera yabaddewo nabaatuuse batya we bakkaanyiza. N'apology eyo kuba nti yavuddeyo. Kansuke mukulu wano nga yeetonda ne Kabaata bye yayongeddeko ate tukomewo n'emboozi ya Suuna Ben ne Kamoga Property. Amanya n'eddoboozi Tamale Mirundi Junior nga nkoze vidiyo eno okutangaza ku byonna ebadde bigenda mu maaso wakati wange ne mwannyinange ne mukwano gwange ne muganda wange ne mukulu wange full figure. Ekisooka neetondera full figure olw'ebigambo ebingi bye nayogedde olunaku lw'ejjo olw'obutakkaanya bwe tuze tubanga nabo era musaba ekisonyiwo ansonyiwe olw'ebyo bye nayogedde ne bye mbadde nzize nga mwogerako. Nakirabye nga kya buntu era kya bugunjufu okumwetondera ate nange ne nsaba nti akifune mu mutima gwe ansonyiwe kubanga nze
namusonyiwadde era simuyinaako buzibu. Era njagala okusaba entandikwa eno, ngisabye emirundi mingi era neeyamye emirundi mingi. Nsaba nti ku mulundi guno akifune mu mutima gwe, akitegeere, kimuyingire nti Junior tamuyinaako buzibu. Era nze njagala nnyo okukwatagana naye kubanga alina ebintu bingi nnyo byakola ate biyamba eggwanga. Tulina okubeerawo n'obutakkaanya ng'abantu naye si kirungi obutakkaanya bwaffe okubeera nga buli kiseera bwe butusooka mu maaso. Mirundi mingi tusobola okukozesa okulowooza nga mukulu wange hamu bwagamba nti tufumiitirize, nafumiitiriza era neneekuba mu kifuba era neetondera abo bonna abataasanyuse, neetondera abo bonna abayisiddwa obubi ku vidiyo zezize nga nkola ku mukyala full figure. Nategeera nti omuntu abadde atutabula by the way bamuyita Kirabira Ebya yajja n'angamba ebigambo nga full figure bwe yanjogeddeko obubi ewa Genosale ekitaali kituufu. Era nabuuza bonna abagenda ate n'ekizuula nti ate full figure yali anjagaliza actually. So abantu babeerawo awo ne batugamba ebigambo ebitali bituufu ebitutabangula ebituleetera obusungu naye nga beenoonyeza byabwe. Mukama abeere nammwe. Namuzannya nti mwagala bujulizi. Mwagala bujulizi oyo ani oyo? Eyo police bond. Eyo gye mulaba awo. Police bond. Ono musirikale. Wano ku police ekibuye. Eyo police bond eyo. Timbadde mulowooza mbalimba ate nkyaba wano mwe mulowooza nsaaga. Njabawa nina ebirala bingi ne video nga mugamba obadde wano nze nkukomyawo onvumidde emyezi 3 nga sikuddamu nga buli lukokola live wano onvuma ng'onsalako omugambye nti obadde wano nze ngenda kukomyawo oluutu endala. Police bond gy'olabye gyasayininzeeko eyo bamugambye okuddamu okukola ka video bwe kati ng'avuma omuntu ajja kiwulira. Full figure yamutaddeyo naye avuddeyo bamuwadde police bond avuddeyo. Naye abadde wali ng'akuba amasimu buli ssaawa n'atuuyana empale n'atuuyana embalakaso n'atuuyana Katonda apame ne Lugabire. Tamale Junior ava ku bantu. Lekerawo okutuvuma nga tetulina kye tukukoze. Nze onvumidde emyezi 3. Sina kye nakkola naye onvuma buli lunaku okola zirayivu zo n'onvuma. Tamale Junior neesonyiwa. Nze nkubuulira neesonyiwa. Neesonyiwa Tamale Junior. Ekyo nkyogerera ku live yange. Nkimanyi video zijja kutuukako. Tamale Junior neesonyiwa. Omusango gwe tebagugaddeewo. Nange fayiro yange weeri awo nawe fayiro zange ku police ekibuye ziringa 3 nga neyo Tamale Junior kweri onvumye wano nonnangira ebintu bingi nonyononera ebintu wano nonyononera business zange Tamale Junior ne full figure wabanga akuyingiza awo abadde weyite eyo kitali nnyo taba kuba haamu kwogera na full figure obadde leero ogenda kusulayo paka kitalya. Nze nkubuulira Tamale Junior. Nkubuulira. Era gwe nawe n'omuntu ali wano ng'ovuma abantu njagala omanye teri muntu w'amaanyi wano ng'avuma abantu. Amaanyi ogayina nga tebannakukwata. Bw'obeera wano ng'ovuma abantu ng'oli mu kamera yo oba oyina amaanyi. Naye senga oyo ayagala okukukwata akulemerako bajja kukukwata. Nze nkubuulira. Olaba ono abadde wano ng'avuma buli muntu. Ng'avuma buli muntu nga ssaawa zina
abadde ku poliisi ng'akola statement eyo nga bw'ogiraba oyo Tamale Junior ono ng'akola alioteeka omukono ku poliisi bondi. Tamale Junior kino bino ebifaananyi byo mbiina n'okusinga ku kino. Nkusaba onneesonyiwe onvumidde emyezi n'emyezi nga sikuddamu sikwanukula buli lunaku n'onvuma buli lunaku n'onvuma buli ku makya misana ekuziba YouTuber n'onvuma Tamale Junior neesonyiira ddala era ne Ossi mugambye ng'owulirira ddala neesonyiwa Tamale Junior. Toddamu kunvuma nze sikuvuma naye ggwe n'onvuma. Yes, so last week yali dominated by Suuna Ben ne mama w'omwana we Mary Nambwayo. Of course nalabye ab'emboozi mukati waliwo information gwe baleese neŋŋamba bannaye ensi omanyi waliwo omusajja eyaŋŋambako lumu naŋŋa nti Kasuku bino eno gye nkuze bimu ku bintu ebyankwata n'enzikakkana naŋŋa nti bw'oba buli lw'oba olina ekintu ky'okola mu bulamu ne bwe mubeera nga muli bangi either sooka otteyo ebigere kimu bibiri oba dduka ekigere kimu bibiri. Think ahead or step back olabe. Nangamba abakyala kye batusinza mu bulamu bw'ensi eno wano yakulaga muli ku wavelength y'emu naye nga either alowooza gwe bw'oba olowooza tuli ku Monday ye alowooza Thursday oba emirundi egisinga bw'oba olowooza Monday asooka n'addayo n'agamba ekintu kye nalaba ku Saturday kino kyajja kitya. Nalabye omuvubuka omu ow'emboozi mu kati ng'alina by'annyonnyola kakiripo ako producer ojja katuwa okusinga mumanyi Suuna kakati Suuna Ben jjo namunoonyeza okusima emirundi ng'ebiri nga takwata naye olunaku lwa kulwokusatu nayogerako naye ku ssimu. Nambwayo yali muka Opa Fambo nga basuula mu kikomera kyekimu baatya nnyo omuyimbi yayimba bali bayita ba Capital Music Roger bye yasuula ne Green Daddy yasookeeyo yali muka Opa Fambo emyaka 5 kati ng'abantu bano Opa Fambo ne Suuna Ben basuula mu kikomera kitya naye ng'abawala abajja Nambwayo yabawa ebisumuluzo Suuna Ben bwabirekera ngaranakutandika kumwetega kuba Nambwayo yeetega Suuna Ben kati nga Suuna ebisumuluzo akubira Nambwayo n'amugamba waliwo akazze genda okole ki okategule era Suuna ebbanga nali yaleetanga abakyala Nambwayo yalinga abimanyi naye Nambwayo ebbanga lya ekisooka kya byonna abantu bajja kutumulira Nambwayo nga ayina Bayibuli bakulembeze ekya Bayibuli era musabi nnyo naye emabega Bayibuli ate waliyo ekirala ekibaayo kakati Nambwayo agamba Opa Fambo oli muyaaye nnyo nno naye munnamasaka ono omulaba mugezi ate mugezi omusiru. Nambwayo ne Opa Fambo yamutwalako ettaka yamutwalako ettaka era ebbanga lali yamaliwa Opa Fambo teyazaalayo mwana teyazaalayo mwana wa Opa Fambo. Kati Nambwayo atandika okwetega Suuna Ben ng'amaze okumutegeera akawonvu n'akagga afuna bwati ayingiza bwati era Nambwayo yasala busazi n'ava Opa Fambo n'ayingira buyingizi wano ewa Suuna Ben yasala yava wano kati nga Opa yali yanoonya ddenge gyetagulizaako omukazi ono nga yalemwa era okumanya Nambwayo wa tabbu yagobako ne Opa Fambo n'amugamba nga wooli bw'oba ofuluma n'amutwala ng'ali bute Opa Fambo nga we yajja ayambadde busiripa bwe yagenda nabo okumanya Nambwayo kino kirada kyeyala Suuna Ben amanye muganda wange Nambwayo kino ekintu yakipulani kuvuna ku yebaka ku Suuna Ben kubanga Nambwayo okumanya yayagala nnyo ebintu
Roba Farm yagulako ne TV. Namwe namuga bagiteke manya gaabwe. Babiri. TV ewaka bagiteke maki. Era oba 14 oba 42. Era kibata kulimba essaawa ya kati balaliko okwagala naawo. Kati Suuna Ben bambi yabeera nnyo open gikali. Nambwa yakwata Suuna Ben amutwala mu Kamoga bagule ettaka. Wabula ag'omunkubo gagamba mbu mukaaka Kamoga omukulu ayina wayita Nambwa ayo. Ayina wayita Nambwa ayo. Kati wamutwalayo asasulako ajja asasula mpola mpola. Suuna Ben abanjizza ekyapa emyaka 2. Bakibumuwanga. Era Suuna Ben yagenza okuddamu okulaba ekyapa yakirabe ku TV nga kiriko abantu bameka. Suuna yasayininga yasayininga kituufu naye yasayininga bino ebyomukwano yasayininga Suuna tetwaga kati nze byendi muku kati anti gwe nene mudobozi ya Suuna yasokuli agamba ebyo tabikolangako kakati gwe nze siwaka nyono kyayogera kati byenjigwera njogera benajja ku Suuna kankulage ne message yazzemu okulaba ekyapa kibanja Kamoga kibanja nga kibanja Kamoga yazzemu okulaba ekyapa nga Kamoga yasayiningako abantu bameka enamba ya Suuna Ben kitegede bulungi era Suuna Ben ayina ne receipt David wano ndabyo Suuna bulungi netala naye kijja kuggwa Kamoga mubbi yakyusa ekyapa kyange webale nnyo kanzinoonye naye Kamoga oyo mubbi Suuna Ben tena we yali asayininze abadde abanja ekyapa okumala ebbanga lya myaka emeka wabula Nambwa ya bino ebintu yali ebyogerako nadda nga tuli ggulu yagamba Suuna Ben kati omwana ono omanyi bwe twasooka ogenda eggulu abantu 118 abasookera ddala twali naye Nambwa abasookera ddala kusabiriza era neyamutwala bamuyita Mayiko Mukaaya Galiiri Mukaaya yali amulimu abasinga bamumanyi bulungi kakati kyokka ateere mabega awo twaddangayo eggulu era aliwo nekyali wafuga sinza kwogera manya kuba ate w'amaanyi era yamulabirira yabiranga Nambwa eggulu kakati Nambwa ayina empisa aya Allah kati omulala ennaku ezo yagulamu n'akamotoka mu gurupu yaabwe waliwo emmotoka Suuna Ben yasooka okugula Spasio yaliko ebinyanyanyanya bagiwa n'ambasada baali bagiwadde ambasada bigitali ndira yagivuga Nambwa yagikwata yagiwamu era ag'omunkubo gagamba nti ne kaadi y'emmotoka eno kawundu Nambwa ayinza okuba nga yagirina ne ŋŋamba oluusi twenenya nnyo ng'abasajja naye tulina otutandika okusooka ne tutta ku bigere oba netandika okulowooza ennaku 2 from today ebintu ebisinga bijja twanguyira naye nawulidde accusation nti Kamoga Suuna Ben yasasula ssente ate mu kuleeta ekyapa bakibawa kiriko amannya gaabwe gombi ne ŋŋamba ate Kamoga alihoyima sijja kumuwaayiriza Kamoga musajja wange ffe twatandika Kamoga property ng'akyavuga 10 wali kwayirandi nga yonna agibulaninze Kamoga alyoka agende adde ku gundi ku bakiyita batya ku ngule awo wasambira akajji n'akwatagana ne Flavia Namulindwa Ndawusi ebisigadde became history bukedde nempushinga Simba nempushinga ebintu ne bitambula nga ndaba n'amaaso gange era Kamoga musajja wange ne Galuga gye yazimba bwe yali aggulawo ennyumba yampita ne nga nsijja muwaayiriza kamukubire bekiba kyetaagisa interview ŋŋendeyo ngifune kati kansooke mufune wano naye
Kasuku Live. Bwana abatakutte Kamoga interview jajiraba. Oddemu onkubire goli musajja wange. Gye tuvudde wala. Ompe interview mbulire ekyapa kyakyuka oba ebyogerwa bya bulimba. Ngata kwata. Muzeyi gye baleko. Kale mukama wange. Ono Kasuku. Manyi sebo. Nkubidde wano Kasuku Live sebo. Obulamu bugamba butya? Lungi sebo. Ndudde okulaba. Walinga omanyi okunkubira nonjo kyayo ne ngamba ate kati kampuni y'amaanyi geeyina tokyankubira. Nakomyewo kiro kya leero saa 11. Kati nina ebintu bya mirundi ebiri. Oba nzije tukole interview oba onooyogerera wano. Ku nsonga za Suuna Ben bagamba mbu ekyapa mmwe mwakiteeka mu mannya ga musajja na mukazi ng'ate Suuna Ben ye yasasula naye mbagamba nti sogeza kiranti bange bumbimba manyi ate za family kwa family yaabwe somebody za musokomba privacy obagira pressure otinga dero banyuma nja kusomja kokera nawe so okkiriza nti ojja kwogera nange inshallah shikasukudumanyi Hoti ompati baleke abalakulaki okweso nsonga za family zirimo mukyala zirimo omwami zirimo abaana ezataga kwata abwegendereza byogera leero binzo kukosa abaana emyaka 10 ejja ate obera yogera mu busungu nzo kuge bitastanyi eso mukama wange so kaleka mara kweso tinga bishauto betuna amala out yoke tujje ku linnya lya company naye nga family yeteredde gwe kyo wadde priority Kale Haji kati nindire ku simu wano nkoleyo konkoledde nja kukulira sebo mukama wange nedda ngamba mobile money tewali busebusebu kale kanindire ku simu wano Haji salamu alaikum salama oyo Haji Kamoga nozo kitegeti Kamoga yafuna sente mu byokusaaga yateeka mu hard work Kamoga yafunira ddala sente naye agambye bano kabasooke beesootinge interview najitusuubiza Kasuku Live kyemmanyi tajja kunnimba kati eyo ino giwamu wiiki nga 2 kuba bino ebintu we biri naye bekibanga kituufu abakazi tebatudde anyway byebyo I'll sign out from here. This week is going to be action packed. Tusobira okufuna abantu bangi ku Kasuku Live wano tovaawo. Tugenda kusigala nga ebintu tubikwongera ate n'abatulaba mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo. It means a lot to us. Temubuuka bulango n'abatuleetera business. Tweyanza nnyo tweyanze banafu aba Lemfi. Thank you very much. Abo ba international transfers abagala oweereza ssente okuva Canada, USA ne UK ngoziweereze eno okusasula bills na buli kimu. Tulina nafu aba Monia Slimming Tea ngenda kufuna ku mukyala wa Monia Slimming Tea I think this week ajja abannyonnyolemukko kiri kitya muntu ngoyagala okukola kafiga ebyo ngenda kuba naye mufuna awo banaffe aba Park on Time Tourism bano bagoberako visa ze Dubai in a record 1 day okusinzira ku kicho oyagala ate nga bakufunira ne air tickets nabo tubebaza mwebale nnyo ne banafu aba Ryan Air Global Cargo Jovia how are you doing kanzubira obulamu bulungi bano bo ebintu bagamba nti ebintu ng'obijja China oba Dubai okubireeta e Kampala by air in record time Ryan Air Global Cargo ebintu basobola okubeera nga ate babikutuusaako wano bukwaku tweyanze nnyo mwe n'abatulaba. Until next time, mubeere bulungi mweraba.